chairman Nobert Mao naye yagenze Ekyankwanzi. Naye atanagenda Ekyankwanzi asimbula waka yayogedde bino kwebuzaabuza. Street si ya kulonda speaker. Si ya kulonda speaker. Abalonzi gye bali naye nga tugenda kusoma. Pozi ng'ogamba kakuyege. Abakola kakuyege bajja kubeerawo nenze sikirizira mu kola campaign kubanga tekiri mu mateeka. Era abantu bonna abampagira nabagambye omuntu yenna aleeta kamera timunkwate mpagira Mao sikyagala. Campaign tekirizibwa maaso g'amateeka. Kiringanga kati papa okola campaign. Papa akola atya campaign? Bakadinali nti babakwate nti nze mpagira gundi abeere papa. Tuleme kuwemuka. Ekyenjagala ku Nobert Mao. Nobert Mao musajja mugezi nnyo. Musajja mugezi nnyo. Ekitenkanika. Omanyi lwaki? Nobert Mao watandika di kusomera Ekyankwanzi. Bukyanga NRM ejja. Watandika di kusomera Ekyankwanzi. Bukyanga ova Makerere. Watandika di kusomera Ekyankwanzi. Ekyokubiri mu kino Nobert Mao tali ku pressure. Ali ku pressure Anita Amongi speaker. Ye Nobert Mao yengo wa DP ate minister mu government ya NRM yange. aba DP bameka bagenze Ekyankwanzi. Kati Nobert Mao aba DP bameka bagenze nabo. Anna Nobert Mao Ebya ddala agenda kuva Ekyankwanzi bamwendosize kubeera speaker wa parliament kubanga yagambye speakership eya 12 parliament eno egenda kusalawo kinene future ya Uganda mu bigenda okweyongerewo kwa Uganda mu byobufuzi n'enkulaakulana. Kituufu kati panic eri mu ba NRM bange naddala top officials beeralikirira nnyo Anita Amongi. Simanyi lwaki. Naye Nobert Mao, chairman Mao, sleeping dragon. Mugezi amanye endimi zonna, Oluganda lwogera bulungi, Olukiga Lunyankole lwogera, endimi azimanyi. Kati Nobert Mao, it was a fundamental move ye kujanga MP. Ebya ddala saawa zino 75% ba NRM. Aba NRM baagala Nobert Mao kubanga si mugaga nnyo, si mwavu nnyo, saidi zonna zimwagala. Historically kigenda kubeera mu history ya Uganda. President General wa DP gweba oba minister wa justice mu government ya NRM. After election za 2020 nga minister ate nga former presidential candidate emirunde gisuka ebiri oba ebiri. Former gundi
former Minister of Justice eyaddayo niyesimba kubwa MP naye ku tiketi ya DP yafuka speaker wa parliament wa Uganda atali kibina kiri ekyayinza igare former presidential candidate emirunde gisuka ebiri oba ebiri former gundi former Minister of Justice eyaddayo niyesimba kubwa MP naye ku tiketi ya DP yafuka speaker wa parliament wa Uganda atali mu kibina ekyawangula obuyinza igare genda kola history naye kulw'okutya sipiika aliwo kubanga President Museveni yagamba ebifo bimwe mu birekere ki abamu Anita Amongi bamutega ekifo kyeba vice chairman mu NRM kuseki member bamutega kanyebwa n'akalya kuba kati wakubiri ku kifo ky'abakyala mu ggwanga lyonna ku kibiina kya NRM ate gwe baali bajjako Kadaaga ne bamujjako mu buswavu. Here we are. Politics kulowooza nnyo kwesa empiki na kubala ekyo talaba. Invisible bajita invisible foreseer. Invisible future. Nga bw'otasobola kukwata empewo ogiraba na wano kweri oxygen oba carbon dioxide ne oxygen oba air. Here we are. Naye all in all twagala ebirungi, twagala ekirungi, nze nguwaye NRM anayitamu yena taleta mere wange. Anayitamu yena taleta mere wange. Kujja kana akuba kasima ako. Nagamba kapika ku kino. Naye chairman mao mubagezi kiria, intelligent kiria, Nobert mao simusiru ya Uganda kyangarawo kinene future ya Uganda mu bigenda okweyongerewo kwa Uganda mu byobufuzi n'enkulaakulana kituufu. Kati panic erimu ba NRM bange naddala top officials beeralikirira nnyo Anita Amongi, simanyi lwaki. Naye Nobert Mao, chairman Mao, sleeping dragon, mugezi amanye endimi zonna, Oluganda lwogera bulungi, Olukiga, Lunyankole lwogera, endimi azimanyi. Kati Nobert Mao, it was a fundamental move ye kujanga MP. Ebya ddala
Saawa zino 75% ba NRM. Aba NRM bagala Nobert Mao. Nyo simwavu nnyo